Sinzira wori Byendaba nange nsinzire gyande ndabe Byolaba Byendaba katukuwe byetulaba otuwe Byolaba okwetoolola ensi yonna tulowooza nti ensi nti bweri amaaso gatume wala mwena kwenye tukoolekeza tube betukuwa tubijja wala akanyomero Byolaba Byendaba no evening drive ne luboche akutuusibwako Headaid awonye omutwe mbagirawo akola ku mayina agaluma omugongo eningo n'omusuuda. Rinse Fresh kirungo eky'obulezi obwaife obw'obutonde ekinaasa mu kanwa. Rinse Fresh alimu ebirungo eby'obutonde ebirwanisa omuuka omubi okuva mu kanwa n'okukuuma amayino n'ekibuno kyo nga biramu. Chana mwenda kadonyezenya radio Mugoba Nsonga manja ngwa Chemba ne Captain Rocky Manoki otegera kakati nga sina bagenda nnyo waliwo emboozi yaga okunyumizaako abantu wano naye Rocky wachi abantu balunda lwaki tugenda mu by'okulunda Ssemateeka wa Uganda akkiriza abantu ogenda mu ku exercising rights zaabwe mu kalulu okunoonya abakulembeze abanabakiikirira era Ssemateeka wa Uganda akkiriza akalu kano okutambula nga ka myaka 5 ekisanja okujjako akaba LC akazze keetaaya kati obote bamugobe Makerere esebo obote bamugobe Makerere n'agenda mu bikajje Kenya yagende Kenya mu bikajje eyo obote bagenda mu Kenya mu bikajjo abalangone wakati tulinayo omwana that is 1961 something tulinayo omwana abalango jukira nti twali tulondera magundi mugundi mawanga gane 15 agagenda mu Lancaster amanyi history mutegedde esebo kakati obote teyamala Make University bamugobye n'agenda mbikajje wa Kenya simanyi bana abaana bakola history babasobola okutegeera ebintu ebyo you know you have to read the background of someone kakati abalango batuula bakati n'omwana afewa Kenya nange obote gyayitire nangeyo najja wano mu lukiiko otegedde ekintu ekyo atuuka mu lukiiko kati waliwo obaddeyo omusajja jjo manyi abantu abamu baguba ddalu. How old was Obote? 36 years. Mutesa yali myaka mito kati oli abadde ngamba luwa leader of opposition abeera atyo omuto sennyonyi ndenge gwagwa lino ogwo omulembe nga gwagwako nkugambye nti abatuusa Uganda ku independence bali myaka 28 era ne bakimakinga and they made it. This issue is not about what age onfuna bulungi nkuwulira kakati Obote ono yasooka okuba leader of opposition mu 1961 mbuuza nga ani awangudde nkuwulira the chief minister of Uganda kati gomita prime minister yali Benedicto Kiwanuka ontegedde nkuwulira olaba Obote bwajja n'ayingira mu nkugambye nti Obote yali mbikajjo e Kenya yaviira bali bamugobebwa e Makerere abalango bakola ki ne bamanya nti omwana wa omusajja yali mu bikajjo mu Masamba Kenya n'azuukuka najja n'aba leader of opposition 1961 and who was the prime minister of Uganda yali chief minister Benedicto Kiwanuka kakati omanyi kati wajja gamba nina gwempisaawo manyi bana Uganda bamanyi lebo alina gwayisaawo sina gwempisaawo. I'm giving you the history of these people. These are facts. Once again, ajja atambuza ekintu kye Obote kakati nabadde njuga n'omusajja omu NRM nebwa president Museveni atukola kasa emyaka 37 lwaki takola kya menta we Nyerere kubanga Nyerere Kenya balina chama cha mapinduzi sibe kiri bwe kiri
CCM abakkiriza ne bakyusa ekintu bo babadde batambula bwe batyo. Ono akwata mu 2010 Kenya yakola constitutional reforms. Okitegera ennongo sereza mu ssemateeka era kiba kiyali waawo nnyo. Kati ne bajja nga bagamba nti kite tukwe transition si ya President Museveni. President Museveni yennyini yalina okukola transition akkirize kubanga institutions zonna zimutya. ate zireporting The moment country egenda mu situation nti buli kitongole kikutya awo wabaawo waliwo problem. gwokimanyi buze waliwo yaŋŋamba lumu twebaze President Museveni okuzimba enguudo ne muganja kwebaza w'omusolo. President omwisizaamu amaaso ne mugamba President servant w'abantu mukozi w'abantu naye ono namulabako ne mugamba ekyokubiri aje sifa ku statement size that's the reality. Kati gwe kerenja abantu bagana okuwa omusolo agenda kujja wa sente adduka buddusi buvunaanyizibwa bwa gavumenti. 1 okola enguudo, 2 okuteekawo education system ennungi, ne health sector health sector zaffe ezibe nga nnungi. Oteeka kigamba amalwaliro malungi osegedde buvunaanyizibwa waki amazzi amalungi buvunaanyizibwa bwa gavumenti. naye lwaki oŋŋaanya okukola statement anti kati nze nkubuulira temwagaa byogera because mwe kibatiisa kiri kimu mwe mwagaa kujjako bannayuganda buyinza. omusajja yakeera n'agamba I also work for my family. ati kati ekyo tewakiwulira ati wuliriza ebitugeze mu njogera ye kati ndi mu reality. If the taxpayer does not pay taxes, then it remains nothing. Then how is the country going to run? Yeah, it can't run. Yes, of course. And that's the reason I'm saying the taxpayer is the master. Akati gwe oli wano singa yigeme tawa musolo singa bamuggalirawo baba koze eki bamuggalirawo agenda kubuuza Mike D uyo obuduuka bonna obuli eri waggulu. Mike D otegedde gye basanyukiranga bwe batawanakafu wano wabuuminga ng'ekiro kubanga jjukira nti okuva ku urembo ogenda eri babes kati waliyo ki saluuni eri mu babes wali bintu byakyuka. That was night business. By the night what? By the night cheyo. Night business. Night center. Ezekire ezibuguma party ebuguma mu business was booming at night. Kati genda ye waliyo masaluni. Ede twaberanga eyo ng'abantu basanyuka kiro kyonna. Kati gwe ekikulu mwe mubeera mu jinya mugimanyi. Kati gwe genda engalabi yo gitwale mu katale eyo. Obagaye mwebale emirimu. Bajja kutwala emisinde kubanga obeebaza ki bajja kugamba oli musiru yiwe oli kutwebaza ojja kusekerera. That's why I'm telling you a person asasula omusolo mulabe edduka yayimirizawo eggwanga ne bwe kaba katinika kyobola banze lubo wa Chemba sisobolaga President Museveni webale kukola luguudo obuvunaanyizibwa bwe oba oli oba toliiwo naye lwakuba ensi yageze patronage baba kati buli omu President Museveni atulaawo limemuwaana alikwata kalindaba natunuulira akasajja alimu kakwata omuzira nga mmanyi tekagala president naye kalina omukuba oluseke kuweeweta kunda baba webale kuyide baba ali kukobaku neŋŋamba wangaloti maino gagonya President Museveni yeebikeko nti afudde ate naye abyagala alyoka alabe wano ekkubo bwe naatambula yeebikemu ebisi nti afudde. Abamuwa amagezi tebamuwa balangeko bulanzi nti kiteeberezebwa balina nja kukuleetera akatambi nga baya mama IUPC the Congress of the people ontakale kigamba bo balagawo omusajja lwe yafa ne bamukomyawo wano bamuyisa mu bibuga nga balinda gwe bagoba obugobi neŋŋamba ki kino the great man. Abantu baganye okubulya President Museveni amazima nti President Museveni atandike transition. This is the right time okuteekateekera enkyuka tasobola fuga ggwanga nga alina emyaka 9 nteekawo ne sente zange era bajja kumuwamba nedda ssebo
lwaki oyogera anti kati nze nkubuulidde nature dictates kintu kino nature dictates mugenda musuulira kagaali kyolabangako bapresident batambula na muggo ati kali yensobi mmwe gyemukola anange omusajja mubuulira amazima nti sebo kiki bwe kiba kyetaagisa atandikire mu kibiina kye okulaga omuntu addako nga CCM because if President Museveni does not show the transition gundi plan roadmap and the rest waliwo ensobi mwe temumanyi omuntu gwe bakugamba nti yava mu nsiko rebel leader kasowule ekigambo kimata revolutionary leader manya musayi akade katuweddeko abaana bajja kunikodinga bubi oyagala kawumba revolutionary leader esebo omuntu yajja mu revolution okugenda kwe yalina okuteekateeka kasita mwe mulowooza mujja kuteekateeka okugenda kwe mugenda kufa eyajjira mu revolutionary mu mundu abo okugenda kwe yalina okuteekateeka olaba n'obote atajja na mundu engenda teyalinga bwe twali obote yali mu bikajje Kenya yabatawaanya mu 85 kitegeeza nti ono abalemeddeko onani akalakasa emyaka 37 alina okuteekateeka engenda manya buli lwa President Museveni manya wanika ekigambo danger Maaso waliyo danger 89 kamalirize mulikodinga nnyo obutambi bwammwe muli bagezi kamalirize njaga kutegeeza mu abampuliriza in reality nti President Museveni alina okuteekateekera ogenda kwe Uganda esobole okukyusa obukulembeze mu mirembe naye gana agasajja buli wamu ate buli president bwalwako abakodomi ne beeyongera amaanyi abaana ne beeyongera anti kiba kintu kyabwe kiba kivuje kintu kyabwe kintu kyaffe kati ekintu kyabwe alina okubanga ateekateeka ekintu kyabwe smooth transition kati abantu babulya nga njogera bino abagubeddawo tebantegeera basigala bagamba naye babagamba nti President Museveni kalas ojja kuwulya bajendo abajentu Peter ali buwenge agambye nti alina okuteekateeka omusaada oyo ow'omutu omunene Lwakemba nga aswisisa okukubawo ino anti mwagala mazima yewagana ki temwagala mazima ajja abuuza